Ebintu bino bw'obitambuliza mu mitendera bikolera. March 2023 nabalaga nga nsimbawo emiti gino egya kalitunsi. Kati tuli mu mid-March nkomyewo okulambula. Ngisalira ogwa Piraato kubanga tugenda kusalira. Emiti gino egya kalitunsi bannange ngibabuulidde nti omuti gwa kalitunsi ng'olina ettaka eriwerako gukola ssente. Bw'oba olina proper strategic thinking. Nabagamba nti abalimisa bano batugamba nti eka emu tusimbemu emiti 445. Ne mbagamba Muhammad Kakiika nze sisimbamu 445. Nze nsimbamu 7,885 depending ku ttaka obulungi bwalyo. With the intention nti emiti gino ngenda girabirira. Kati engeri eyo strategy gy'okozesaamu ettaka lyo yedetermine nga ki ky'onoolifunamu. Kati olwaleero gyasimbibwa March 2023, 2024 ne mbalagako nga giwezezza omwaka gumu nga ngitambulamu. Kati tuli mu mid-March 2025. Gino nzizeemu lwaleero gisalira gwa Piraato. Era ngenda kusalira. Kubanga nze nsimbamu emiti nga 8. Intentional. Nti oluvannyuma lw'emyaka 2 nja kujja nsaliremu obuti bwonna obutono oba omuti ogutaatereera nga nsalamu small ne medium pole. Okuva ku 3.5 paka 5.5 ogwakyama bukyami naye nga munene ka 7.5. Awo nendooka nsaliramu emiti nga 200 oba 205. Nendooka ndekamu emiti ate era ku myaka 2.5 era nja kudda era nyongera okusaliramu ogusembayo. Olwo ndeka agati gange gaggaayi gano galooke gakule. Naye nga gali straight ate nga mawanvu. Ekyo kye kindeetera okubanga omuti gwange okuweza emyaka 4 nga nsala poles. Bannange eyo ye direction abantu mwe tulina okukolera. Ye direction abantu gye tulina okufollowinga. Kati laba omusajja ono bw'abalaga cash flow ng'amujja ku ttaka. Finally, kambabuulire even ekintu ekikusike nti ettaka lino bwe tulikozesa bwe tutyo tuba tulikuuma. Kati nze bwe ntunula eri nengera town nakifuma ekula. Oba njagadde oba saagadde at any one point eno ejja kufuuka residential area. Naye kisaanye ekiseera ekijja eyo mu maaso myaka 10 kikusange nga gw'olina ettaka oba myaka 2 nga gw'olina ettaka. But in the meantime tewalituuza butuuza walinga olikyuluuzaamu. That's my message today. Okubalaga nti osobola okufuna cash flow ng'omujja mu ttaka ng'osimbako emiti. Bwe ntuuka ne mbalaga ente nga mugamba musajja wante. Bwe ntuuka ne mbalaga kasooli nga mugamba musajja. Kati olwaleero mbalaze emiti. Ate kino nkikola successively. Kati egy'emmanga giri gyavuddeyo gino yessaawa yaagyo. Ate ensira emmanga eri nja kuddamu okudda wano ng'oluvannyuma lw'emyaka 2 nga giwezezza emyaka 4 nga ntemamu buloddo.